Oli live ko LMTV Uganda njagala okubuuzaako nakola leero nti oli otagwaje okumiddeko, and don't forget live LMTV Uganda, it's an online TV channel, so I kindly request you go on our YouTube channel, go on Instagram, any social media platform, please we request you to subscribe on our YouTube channel. Onakola leero nga nabagamba nti Maria Dana yakutuusako programu eno eyitibwa Light Up, ate ng'onakola leero sitambudde nzekka, nina mukwano gwange gwe ntambudde naye, tugenda kubatuwaya ku bintu ebyenjawulo nga twogera ku nsonga ez'omukwano mu bufumbo. So agenda kubatuwaya, she's a married woman, so she's going to be telling us how we can handle some things in marriage. So Remmy. Yes, Maria. How are you? I'm okay. How are you? Nice meeting you. The second time, the third time? Yeah, the second time. Yeah, I'm so happy that you're here. You even accepted my invitation. Alright. Yeah, so abantu babulire banyuma bakubasinga bakumanyi, naye at least you try to introduce yourself, babulire who you are, what you do. Okay. Abalungi abatulaba amanya gange nze Precious Remmy, abasinga bamanyi nga Rape Queen Ma, Mama Prince omubwati, era nga I'm a media personality, I'm a business person, retired makeup artist, an actress, a mother, a beautiful wife. Yes, binge. Hanga tsoko tubulire. By the way, awe nyini wagambya beautiful wife. Omanya naku zino waliwo ekintu ekitrending anti some of the celebrities, I'll take you like a celebrity because you're one of my celebrities, you're one of the people I admire. So I would say nti tulabye ngo bufumbo ba celebrities enaku zino breaking up here and there all the time. What do you think causes that? Rakuba nti no omuntu wabeera maaso ga cameras, you become a celebrity. Naye ng'ate mu bufumbo temubeeramu byaba celebrity. Bw'oba onoowangaza obufumbo, nze kyennyinza okugamba nti bw'oba nga abantu bakulaba nga celebrity mu maka go ojjamu oba celeb, it is the only way wogenda okuwangaza ekintu kino. Wabula buli w'onoobeera ng'oli maka, omwami wakugambyeko kino, then gw'oli celebu tojja kikola, then awo mba ndabawo obuzibu. So abasinga lwaki marriages z'aba celebrities tezitera kuwangaala, ekisinga okuzireetera kubeera nti no batwala ekifaananyi kye bambala wabweru ne bakitwala ne mu maka gaabwe ne kisigala nga kyekyo, ye wa kitalo nnyo, ye wa tabu nnyo, tebamugambako, kwegamba she wants to slay 24/7, gwe bawaanawaana, ajjukira abantu babeera bangi nnyo abakulaba, abakwegomba, bu messages tebugwa mu maka, okitegeera. N'ekirala, because you are a celebrity, you are an example to so many people. Wobeera oli celeb, most of the times you have to be on point. Kati enjala, abasinga enjala zaabwe ziba zikoma eri. Abasajja abamu tebabyagala, omusajja ayagala omunyigire ku ttooko olumu, omusiikire ku nva, kwegamba toyina na budde obwo, omwoleze ku ngoye, okitegeera. So kwegamba because ebintu ebimu tulaba nti nno ekifaananyi kiri ky'osigazza oba ky'olina okuba nakyo wabweru, okireeta mpaka ewaka. However, nze ndowooza once in a while omukyalo osobola okubeera n'enjala empanvu ate olumu n'otazibeera nazo. Waliwo period gy'ogamba yes, omwami wo nakitegeera, nze omwami wange alina period gy'ategeera n'agamba nti wabula kati mukyala nga ali busy. N'akitegeera n'amanya nti wemba sikoze ekintu kino, it's because I am busy. Naye ate obeerayo period eyo nga toli busy nnyo, nga once in a while ddayo okwewaka nga obudde bukyaliyo. Surprise them with coffee, tegekayo. Nze ne my friends know nti there are those times kuba nange njagala emmere ennungi, sigenda goba mukozi wange because tasobola kufumba, nange ndi mukyala, so nsobola omugamba afumba emmere nenzira ewaka ne neefumbira enva, okitegeera, kuba enva ebiseera ebisinga y'emmere. Kaakati tekina kye kikuggyako nenva ku TV ssaawa 3 nentuuka ewaka, olumu ebeeranga nnyama ng'eyo nga yagitokosezzaako dde eyidde, so teyeetaaga kulwawo nnyo, bwe biba bijanjalo ng'ebyo byayidde dda, just olina kubeera nti gwe okiteekamu kirungo, so nga tekitwala budde bungi. Naye abakyala abasinga ekyo tebakimanyi. Abakyala bo basigala ayagala honey, yeterako ku Serena, ndeeterayo, yeah, give me a package, I want to eat probably I want to eat this, I want to eat that. Kwegamba omwami n'abeerawo ng'agamba tugenda kulya emmere ya hotel pakadde. Exactly. So
ekyo kintu kiina engeri gye kikosaamu abaami baffe abatali bo basereebu nga ffe tuli basereebu ate nga nze ndowooza nti obufumbo bwaffe nabwo bwandibaddewo singa tusigaza ekifaananyi ky'obwa sereebu ne kisigala wabweru mu maka gaffe ne tutwala Remmy gwe yasisinkana nga si sereebu oba gwe yasisinkana nga already sereebu naye ate nga bwe muli babiri olaba nze nemba n'emikwano gyange when I am with real friends that I call real friends I'm not a celebrity tunyumya emboozi eya bulijjo nze mba muntu wa bulijjo n'ekirala kye nnina nti nze neerabira nti ndi sereebu I think I am so normal ebintu byange njagala nnyo okubeera nze saagala nze omuntu mbeere ewantu omuntu mwina okubeera nga mukimanyi sereebu waali sereebu mutreating that trait of she's a celebrity oyina omulaga bukwatira ensawo okitegeera kati nze njagala nnyo actinga normal kambeere abantu benkola nabo kambeere nga ndi waka nze ngenda mu family gatherings kangambe mugenze mu nyimba engezo mugenze mu parties ngezo nolaba nga bo bannange balaba nga kyamutawaana nnyo naye ate nga nze ndaba nze ndi muganda wamwe ndi senga wamwe ndi mwanyinaze wamwe ndi I am a normal person a normal human being so there is nothing ekinfuula okubeera nti noki ndi sereebu nti ne waffe nze nina okubeera nga ndi wamutawaana By that I can witness on that because I remember the first time I met you. Wali muntu wa bulijjo like I was so surprised. And by the way when I did agamba mikwano jange, you know na meeting Remmy but she's this down to earth woman like see no ye ondabye uchimanyi ndi wagulu so and I appreciated that by the way. Thank you so much. So you're so down to earth. Omuntu kyatayinza okusuubira. And by the way lero sigwe mulamwa gwe tuzokogerako naye lero twagala okwogera ku nsonga egamba nti lwaki abasajja batuuka essaawa ne babeera bored in a relationship or in marriage nga sigamba nti omusajja akoye mukyala we sigamba nti omusajja achitinga nga tachitinga naye nga he feels bored. Goloza ki ekireetera ekyo like to you because you're married naye oza ki ekyandeetedde omwami ogamba I feel I'm bored this marriage is boring. Okay. I think it shouldn't even just be about the men. N'abakyala bennyini. Why ensonga kingambye kino kuba abakyala ebisa ebisinga ffe obuntu obutonotono butukyamula nti omwami asobola okkeera ku makya nga teyalisewo mmere waka n'agenda but in the evening aba akomawo n'akomawo n'akaveera you get that excitement even you forget about nti bwe yadde agenda ku makya teyaliseewo kintu naye ate abasajja bo bazibu okudda like all that bo baagala kulaba kipya all the time so how do you think we should do as we women like to make our husbands like the marriage being excited nga all the time he comes back he feels like ne waba ali wabweru nga ali mikwano gye nga he has this urge to go back home what do you think we should do? Okay bino sibimanyi nnyo okay just what you feel that it should be done. Yes ekitono kyendowooza nti first and foremost abasajja bano bali very complicated just like you said oyinza obutamanya kikituufu kyayagala naye ekintu ekimu kyenteekako nnyo essira Misa Chayimba olimba nagamba yagala mukwano gwo yagala omuntu nga musobola otula wansi ne mwogerezeganya buli wabeera ng'olina omusajja wo nga mukwano gwo nga you can open up anytime so mugamba nti manyi honey I don't like this sugar no this is not nice okitegeera wabeerawo flexibility ate ye mwennyini ayina engeri gy'olaba nti naye akwetaaga they need you around kibi nnyo okubeera mu relationship nga gwe kagyetaaga kubanga ne bw'ona okola ebirungi bitya ojalaba nga oli muno osika kitajja naye ne wonoobeera nga mwagalana ne bw'ona okola katini katya ojalaba nga mu butuufu they appreciate so nze relationship entini zembadde muko I make sure that I am needed. You get. Nti setaga kubeera nti no nino kusoko kugulira ennyonyi nino kubeera nga surprising all the time nino kubeera nga nkola ntya emenya nnyo okubeera nti no ndiko njagala nnyo okubeera nti no nga bwe sikuwa buzibu kubanga nze obuzibu abasajja bwe basinga ofuna mu bakyala abakyala abasabiriza ennyo njagala kino tomatira okitegeera siri mukazi asabiriza I don't give hard time in relationships I am one person who works for myself kakati that way ntegeeza nti bw'obeera nga muli ne munno nga mwagalana
embeera yonna ebeerawo musobola okugihandlinga ne mugikola ki you beat it down. So we need to try as much as possible understanding abantu baffe nti I am with this person naye ali short tempered, omuntu ono tayagala kino, omuntu ono tayagala kiri, kubanga lyemaze naye tayagala kino, tayagala kiri, tayagala kino. The three things, try and avoid them, as simple as that. Be avoiding it. And on top of that, abakyala mumanyiza nnyo abasajja bammwe nti kasita wampasa so buli kimu kiwedde, olumu nkuzaalidde ku mwana, olumu ompasiza, tugenze mu kkanisa ontaddeko akaweta. Abakyala bakuliriza nnyo akaweta ako anti baba manyi nti talina wala. Naye njagala okutegeeza mukwana ndaba akaweta bagenda kakuteekako, yes osigale nga gwe ali official naye ng'ate omutima gwe guli walala. Kikulu nnyo okubeera nti nze nina omutima gwo naye nga akaweta kuwaka wa muntu mulala, okitegeera? So sigaza akaweta naye nga n'omutima agulina. Don't become normal in his face. Nze making sure nti buli lwenfuluma omusajja nga ndaba bulala. Nti okitegeera buli lwenfuluma agamba leero anadda oba tagenda kudda. Ebbanga lyobeera omaze n'omuntu wo nga takumanyiiranga nga 24/7 you look different in his eyes. Abakazi tulina okubeera innovative all the time. Exactly. Bw'obanga leero enviiri wakakozeewo ti enkyakakyuseeko. Toyambala bulu, kisapatu ya bulu eno notekayo red, okitegeera? Nodde ewaka toyinayo ka night yadde akalungi something appetizing. Buli lwalikoma wagula ekiganduula kyo weesibye ekireesu ekyayulikayulika kwigamba wena toyina zijjudde mu ntebe obukyafu bukutandikira eri ku mulyango toyina yadde ekisikiriza ekikuliko. You get abakyala beesuulirayo nnyo ogwa nagamba nze buli wenyuma I do emsing naye nze bwentuuka era nkitegeeza nnyo abakyala ne mbagamba omukyala weekuumire ku mulembe. Weekuumire ku mulembe, togwa ku mulembe. That way ogenda kubeera n'omusajja wo nti ajja ne wanaabaala ayenze ajja gende yagambe naye neeri bamutwala. Abeera ku pressure 24/7. Teweetaaga kubeera mukyala mulungi. Ate singa okunyiza lwa abakyala batera okugamba mbu so abakyala kyenyinza okubagamba nti balekerawo okwesuulirayo gwe nagamba nti ajja kutunira ka Slay Queen alabika ambadde enviiri zikoma eri enjala zikoma eno naye tomanyi Slay Queen. Ate by the way nakusoma ba Slay Queen bafumba. Slay Queen ategeera n'amanya nti no mwe bannakimmonde mwe bannasimanya biki basajja bamwe temumanyi we babakwata kati babakwatire mujja kutegeera mujja kuddamu ku magezi. Slay Queen nakwatira omusajja baby n'obiisana ne Slay Queen omusajja nga takyadda waka omusajja namuteeka ku sereno okumala omwezi baby nga gwe togiyingiranga namu naye nga ye waasula okumala. Nammwe abasajja bannange nedda ate nedda Remmy babe bane abasajja namwe muyiga okutwalako bakyala bammwe out banaye olw'olumu once in a while omukazi mukolereyo ekyenjawulo. Omusajja agenda kukwata namamonde we agambe munaye ye namamonde wange kamutwaleko ku serena atuuke eyo sente ozoonoonera eno atandike complaininga kakati abemmere ya esowani ya mmere yameka 8 kakati lwekite twagenze eri wakine tugula kwigamba n'omutamya buli kimusire kwinta complaininga. Okitegeera awulyanga ne level oba temala jonge kakati gwolowooza abaana okuddayo okusoma banange ebintu ebimu mu byerekereze okituufu abaana balina okuddayo okusoma. Once in a while you need time with your man. You are as you. Let me tell you nze njagala nnyo okubeera nti no was a responsibilities ng'omusajja zalina okukola. However, once in a while you need time gwe ng'omwami wo freshen up. Tubeera busy nnyo okitegeera bwe munagendako nogamba let's go to Ginger, have that long drive. Yes, tubeereko keyo weekend. Let's go to Mbale, let's go to Kabale, let's go to Kalangala. Mubeereko eyo nnaku lumu 2 3 4 oba 2 mufuna obudde mwenga mwe byozeto mugamba no kimanyi we nali luli ku mulimu kino ne munyumyamu nogawa ngekyo tewakingamba nti mnango beera bize ne munyumya emboozi n'omunyumiza kino n'omunyumiza kino akunyumiza kino nakuzo kubanga olumu mudde wakamwe na mukoye before you know it they had a long day tolutegedde nawe tategedde lwasibye lutya kwegamba by the olumu ne treat abakyala gye tuwa abami nga bakomyewo awaka omwami n'akomawo mu kifo ky'omu welcoming n'omugamba oludde mbwenzi bwo obwedde olina bakazi balala kandi omusajja n'awulira nga yeetamiddwa nga abasajja batya n'ewaka kubanga amanyi bannange wenzirayo maama naki kyagenda okunkola nze muntu
atamanyi nnyo kubeera nti no all the time nyomba ne wemba njagala okugamba ekintu zolaba oyinza okukola ekintu kangaye n'okomawo late you didn't communicate you didn't do nothing n'okomawo ne sikunyega ne nkubuuza nkuwa emmere bw'oŋŋamba njikuwe nga njikuwa nga njikutera ku sowaani nga nzirayo nga neebaka kikulumiriza gwe mukazi ono nga tambuuza mukazi ono tanzitira mu nju abasajja balina nnyo ekyo ekintu nti bw'osirika lowooza ogenda muttira mu nnyumba however si ffenna bwe tuli naye nze mansirise nga nkulowooza nkirowooza oli muntu mukulu bwenna atandika okyogerako genda gamba nnyomba kaakati ne ŋŋamba sigenda kyogerako bw'onoowulira ng'oli ready okukyogerako you will come and tell me era omuntu ategeera ojja kulaba nga the next day waba tyakyogeddeko kyonga olaba nno mukwano ejo nakomyewo naye nga kimanyi okooye naye naludde wano because of this I didn't manage to communicate I am sorry kwegamba embeera nebeerawo bwekyo naye buli wanaakomawo n'omuteekako akazito n'omuyombesa agenda tuuka nga atyewaka siri kuyombesa siri kola ki of course nyomba where necessary saagala ngambe nti nze siyomba nyomba where necessary naye not all the time okitegeera olumu omusajja muweeko space eyo erowooza okitegeera nti taŋŋambye kino lwaki takiŋŋambye simanyanga abeera ku eyo pressure nagamba simanya kati anketta ali nze ndaba akaddako kati nze osobola okukola ekintu leero nenkimanya nensirika nokola ekyokubiri nenkitegeera nensirika olwokusatu n'okikola nga ndaba biri ebiri wabyogerako n'ekyokusatu neŋŋamba kati nno naye kasi wakyogerako nenkugamba njagala kwogeramuko naawe bw'oba ofunye obudde nze tusaana okuvayo enkya then nenkubira nenkugamba can we have lunch I need to talk to you nenzija nenkugamba luli wakola kintu wekine wekiti saakitegeera you didn't say nothing the next day you did this nakyo saakitegeera leero obejjo essimu yavuze ssaawa 8 gwa kiro simanyi bakubira okitegeera probably we have an agreement essimu tezivuga at least essimu zikoma okuvuga mu bufumbo ssaawa nga 5 banya okitegeera ekigenze wala kuba kati olumu fe abamu emergency eyinza okugwawo producer probably nakubira naye tekifuka kya buli dakiika tumanye nti essimu ezze ku ssaawa 6 eyo emergency okitegeera ne munno ojja gimugambako gundi nankubidde oba kiki kubanga mwateekawo period nti essimu zikoma okuba ssaawa nze n'emikwano gyange gikimanyi you don't call me that time for what oba oŋŋamba ki emboozi gye tutanyumiza misana gireko gye giŋŋamba enkya tonkubira kunnyumiza ku ssaawa 5 za kiro kakati n'olaba mukwano obwo obudde bubeera bwa waka abasajja mbawa obudde bubeera bwa waka nze bwe nzirayo ewaka obudde bubeera nze nno nze olaba era okubira essimu ssaawa 3 olumu mba nkuyamba olina okuba either oli mwami wange okitegeera oba mama wange oba kale ng'omuntu ali too close naye tomala gankubira ssimu ekirungi ne whatsapp zajja ne tuyambako abantu abamu batamanyi kuba amasimu batalina airtime omuntu akuweereza ku whatsapp ng'ekintu kiri urgent nalaba nga togirabye naye nga yaje kuweereza kati netuyambibwa awo nti kati jajjiweereza sigirabye njagiraba enkya you get kubanga nze nolaba nze olumu nemba nina ne meetings nsookera ku makya nesikera ne whatsapp yange nenkikubira ku ssaawa 5 nga meeting ewedde gyemba nayo ku makya kaka kiba kitegeeza ekintu ekibeera nga kyabadde kirina kukolebwa ssaawa ng'emu eyo ku makya mba saakirabye ekintu ekiri agent omuntu muteekemu ka unity so nga nzizeeko ku mulamwa gw'okubeera nti no abasajja bano bagetinga board olumu ne beetamu ewaka olumu ne yeetamu obufumbo nosanga obufumbo bulala nga bumaze emyaka 10 naye nga bw'obasanga mukwano lowooza batandise jjo omwami wo nakwata mu mbeera eyo okubeera nti ne bw'aba akunyiizizza bw'anakkubira essimu tojja kuhesitatinga kumugamba nti hello sugar hello baby hello honey okitegeera you will not hesitate because okimanyi kino kyakaseera ate era yategedde ensobi ye oba tujja jogerako ate era eggweyo naye ng'ekituufu kiri nti anjagala kyensinga okwewunya ku bazadde baffe abatukuza osanga bazadde baffe leero nga bali bonna basanyufu nga balina love gye balina me admire my senga ngeyankuza naye oli omukyala bulwembalaba ye n'omwami we mpulira nga njagala nange obufumbo bwange bubeere ng'obwabwe be bantu basulyanko nga bayomba asibaulyanko nga beesunye love
yabwe eva babera bagiza bupya olabanga bakulu ne olabanga weekends buli omu ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya munne betute out nogala ne kati bano kuba ennaku zino kati kuliko ebyo ebintu matching outfits tunulira Reman Hamza bana bamatchinga n'owulira ng'oyagala okwe mu laavu okitegeera atagirina oyagala ow'omu mu kake tulina abasajja bano abafa abatali ba .com sigambye wange wa .com kale mulina abasajja abatali ba .com some of you have men nga si ba .com mutuufu togenda mugamba ebyo mbw ayambala kasaati mbu nange nyambale hani bimuyigirize babiyiga kankubule ko omuntu akwagala sina sente zikola ebyo wali ebintu nga nga bwe nyambadde bwenti omusajja asobola okwambala bwati the jean shirts are there siza bay mitwalo ng'ebiri esatu okitegeera akapale je kali eri mu kikadde mu kitegeera bakuba ekigomba mutwalo gumu kitundu kwebiri kamuyiwemu nawe okeeyiwemu baby weekend mwekubisa obufaananyi bupostinge kugambye omuntu abeereyo agambe mukama katonda yange eringa eyaabo nga mulowo abantu babeereyo nga balowooza mwakimala kumbe mwe mumanyi so put mutekewo embeera mu butuufu ezzo omukwano gwammwe obufaananyi obwo bwebunasa abantu buli omata maama nga mwanyomye naawe nga okalagako omwami wo okitegera mwatandise ng'ebyokusaaga before you know it wonooleetayo akalala ng'akagala n'abasajja balinga baana bato okimanyi nti developing such a culture agatandika okukyagala bulungi nnyo okusaamu ssente agambe omanyi tuguleyo akalala so ng'omugamba kati olaba wali eri we bateekerako n'ebifaananyi kati hani nze nsobola okuteekako ekikyo naawe n'oteekako ekyange okitegeera before you know it ng'akaaniriza once in a while birthdays okitegeera surprise your men abasajja mwagala be baba basurprisinga mwaka ku mwaka omusajja mugulire yakalabo si a nice blazer si a nice shoe omanye nti omusajja wange kino kijja musanyusa mwami wabamanya income yo okusinza ku kyomu agamba ola mukyala nga mpadde kino that means she has sacrificed a lot kati teweteeka ate tugamba twogerera ku level zonna obanga oli level ya wansi genda mu ya wansi gula akantu kolaba nti omwami wo okamuwa kajja kusiima so kapemu gye mind they don't have too much ne buli birthday y'omwami we omwalo oyo akwata sweet n'agigulira omwami we ne omwami we n'awulira bulungi ng'akoze eki ng'agimugulidde kuba amanyi omukyala w'enfuna ye naye muli awulira nti singa kibadde kinene okusingako that means should have done something better than that so bakyala bannaffe mu position gy'olimu mu level gy'olimu wulira ng'omukwano gwo buli ssaawa oguzza bujja ogunyumirwa togukaddiyo omanyi laavu enyuma ng'edda bujja buli ssaawa exactly so nze era nteeka nnyo essira kubanga abakyala baagala nnyo okubeera nti buli ddakiika be boogerera bo munange they are the innocent ones they're the vulnerable they're the all the time naye let me tell you n'abasajja bano bayita mu bintu bingi nnyo ne bakyala baabwe naye nga teboogera okitegeera abakyala naffe tulina empisa embi kwegamba n'obeerawo nga buli ddakiika omusajja alina okufaako omusajja alina okukola kino omusajja alina okukola kiri ate nga naawe osobola ate n'abamu abakyala baba bakola sente zaabwe ziragawa omwana n'atuuka ng'abaana be bazze ku masomero nga tosaladde ogulira omwana we ekitabo because munaye wakoze lisiti omusajja yalina okuzikuwa omusajja wagamba nti munange leero sinaba ziweza omwana ng'atuula okitegeera kibeera kibi nnyo do something omusajja watuuka ekiseera agambe naye omukyalo ono bannange wanjawulo nga bw'aba takoze kintu kikole okitegeera okuteeka nze waliwo ne bemanyi nga tasobola olaba nga yali ewaka nga embutuufu yali ewaka omusajja tena nakudda naye nga amasanyalaze gagenda nga tasobola gateekako sukali yaweddewo mukwano temujja nywa kyayi mpaka kitamwe wanadda mukwano omunyo teguliiwo tajja gifumba anti teguliiwo naye notuuka kweri essa oyagala omusajja akwagaleko ki kubanga era atuulaawo n'agamba naye kakati ono newe kaba kantu akatini bwe kati atasobola kakola ng'ataakola oba omulekedde neza akameza lero okuweza akameza wale sena zanva abalina business ngono mwami business yagikuteerawo exactly omwami abakuteddewo business nawe obeere part of the family not because nti agikuteddewo nti tayagala obeere waka naye agikuteddewo naawe alabe ng'olina kyokola buno obuntu obutonotono munnyo sukaali bugule Queen ateeka sente nga nzeko kiri ekyomunda let me say mu bedroom Queen ateeka sente mu lingeries n'agamba ne we zinaabeera za mitwalo 2 nja zigula so that wenzijjako olugoye omusajja agamba bambala bino byendaba ba Rihanna bambala owanga abireese wano setaga kulinnya nyonyi kunoonya Rihanna setaga kunoonya J-Lo
webera Paul ngeyo ngolaba omwami wo mutuufu emukolera agiteekemu mu kisenge gyewuubireko wakirigwa oyaba katemba mu kisenge. Be funny, laugh about it okitegeera because the things that you do in your bedroom byammwe, it is for the two of you. Tebirina balala gye bigenda. Kyo kyeŋŋamba teekako music okitegeera wetolole ku Paul okitegeera genda wemba muina bino ebibaafu the bathtubs okitegeera do things like I don't know but just be creative. Be creative enough. Wawulira ng'ewaka ebimu temubirina, you can afford a room of like 100,000, 150,000 once in a while vaayo mugendeko mu hotel babaleetereko breakfast in bed okitegeera exactly mukyuseko ku mbeera. Put on nice knickers. Ne wabasi yagikugulira. Buy a nice knicker that you know bw'oneeyambula jagamba oh my god this knicker is nice. Nga teetaaga genda giraba wa mulala naye gwe noyambala empale mwaka ku mwaka nejjamu n'ekituli. Remmy, abakyala bannaitwiga wala abakyala bamu abalina extra sizes. Banange abakyala mukoleko ku exercise bane mukume ku mibiri gyammwe nga giri in shape. Kyokka nekikwewunyisa aliyo n'omusajja gw'osanga nga mukazi wo wa extra size eyo amwagalirayo naye nga just ye yateefuddeeko. Kubanga abakyala mugamba mbu no because kati nze nagejja omusajja ne kankubulyeko osobola okusigala nga wagejja naye ng'okyali ku mulembe. Omwami nga mutuufu ne wagende waka Slay Queen tewali kyekakola ky'otakola. Okitegeera? So mujjeyo kiri ekintu be a Slay Queen in front of your man okitegeera buli kimu kyolaba Slay Queen kyakola nga kikulumyeyo omutima nogakekoza chikole babyagala. These men love these things. I'm telling you, I swear. Babyagala beyisaako okitegeera just tebagala tubikole because bamanya abasajja bala bajja tutwala naye nga babyagala nzo wanga kanya olina kulanga wekuzaka ngola yambala akantu akampi gamba banageze fude omwakazi nenga wa abyagala. They want these things. Babyagala. So don't give up on them. Be nice. Makeup never bavuma makeup once in a while honey wear makeup. Wear makeup tewali makeup jali movie. Yes, jakufula different mami nakushana gamba wow ono yemwala gwenda afananye omwala gwenda ba ku TV bulijjo nenga yego wa bulijjo mchala. Olaba muberanga muli ewaka it is okay don't wear makeup because I don't also wear makeup when I'm not on TV. Naye at least muina omukolongo ogwo muina we mulaga you're going out with him. You don't need to wear the makeup in 1,000 layers. No. Put on simple makeup. Nga bwe leero utaka kwa kasige ka simple foundation ne lipstick. Akulabe obo yawukanye nowe wakagwalaba. Agambe kachala kange no kalungi. Kyova lumu Cindy yakola statement bali bamutaviewinga ne bambuuza nti ne lwaki okunama nnyo. Cindy adamu nagamba nti nze mpa abaami bamwe kyemutabawa. They come to us and they want this simply because you don't do these things for them. Kati bajeno jetuli kubanga balaba bagala okubiraba. So mwe munabikyusa ne mutandiko bikwa n'abami bamwe tibajja kujjawa jetuli. Meaning nti abami bano bagala nchogere bakunamira nnyo abasajja bagala bakunamira mukama Katonda. Teri musajja tayagala mukunamira tali ekyo kunsi taliyo ne waba shake nga yajjuddeko enneema ayagala omukunamira kyovula bane ba hajati n'abasiramu ekyo bakimanyi nti kobeere hajati ng'oyambala amagandula ne gakomeeri mukwano kigambibwa bwe kituuka ewaka mu kisenge amajala bibu gajjeko gakasukeeri omwami muteeremu kali kasonsomola okitegeera londa ekikopo mukunamire koko okitegeera kyuka koke mabega bigula n'ebitaliyo that way bako kyokima waggulu wefula ajjayo essaati I know mubuze nako nze there are times I dress up and then I am asking gatongambye nti no nyumye simanya sinyumye ngende okitegeera be comic around them because tebagala nnyo you don't need to be too serious at times be serious where necessary when you're with them be kiddish fa abakyala nga ffe twetaaga okutupamparinga give him that chance to pamper you once in a while okitegeera when you go to the supermarket muleka bigula bisitule omugambe hani ne bino bisitule nze nkooye weekozeemu twekoza ne mugamba mbuno simanyanga abana bwekoza naye alhamdulillah fe abamu twazaalibwa bwe tutyo tetuwebyeteekamu so ne kituyambirayo ekyo bulaba relationships ezaffe tuziwangaalamu okitegeera naye mwene mubeera yagamba ne weebuuza yeye akaana kanene okwo kabeerayo kati naye nga njirimu because
ebintu ate mwe bye mutayagala ate yabyagala okitegeera byenneekoza n'owulira ng'ofa n'ogamba kana keeyogeza akaana keekola kati abyagala era nze nkyebaliza Katonda buli kimu sikyevuma. How I talk, I am grateful. Probably he loves it. He loves it. Era walura sirikira nakutuna nagamba, you know, I love the way you talk. So, nawe n'omuwaanayo ko ky'omuwanye. So, mwewaane. Tewali agenda bawaana mu relationship. No one, your judge is not going to come from nowhere and kukuwaana. Weewaane, omwami omuwaane, omugambe n'olaba, honey, banange leero nyambalidde bulungi, banange onyumye ekigumba kyekyo, okitegeera. Naye olaba mukwano essaati eyo gikyuse, nze sigitegedde, tenyumye. Agenda kuwulira nga kubanga bano basile queen, webagende wabasile queen baabwe babibakolera. N'obeera n'omukyala akola mu banka n'akomawo anti yakooye n'anaaba naye kiresu oba nayambala ye bakola mu banka tebatera kwesiba biresu batera okubeera n'ezo zinaiti ezo ezifaanagana zi pajamas n'akuba mu pajama yo oba n'akuba mu nightdress y'empanvu ekuma ku magulu oba n'akuba mu nightdress etategerekeka etali sexy yadde n'alya ekyeggulo ne yeebaka okitegeera n'akeera enkya ku makya n'agenda n'anyiga n'addaawo n'anyigakoko ku WhatsApp bannange nze siina kye saagala nga simu saagala simu mu bufumbo. If there is a way we could just do away with phones in marriages, I would be so grateful. Saagala simu obeera ne partner wo ngali ku simu kwegamba nembere wakanga temanyi kyemuliko ono nanyiga kati naye nogamba naye kanyige chattinga nani nga goli awo honey ne waba talina gwa chattinga naye waba ne waba anyumya with fellow boyfriends oba ali ku internet oba ali ku ki kyonna kyabeerako as long as ali ku simu kikumalamu amaanyi kiba kitegeeza nti habit eno egenda nkula wanaaba ali ku simu ganawo gamba kati nkole kinange kanzire ku simu okitegeera ne presence you did not sing. I have a habit of I put away my phone okitegeera I put away my phone when mbanga ndina omusajja wange reason being njagala muwa obudde njagala nnyumize njagala twenyumize okitegeera naye ate naku zino waliwo engeri abasajja gye bali too much taken up by phones. I have a brother who drives when he's on his phone. He can't take tea without his phone. He can't do nothing without his phone. Kwegamba essimu ye bulamu bwe kati nembeerawo neneebuza olaba nze muganda we nnyiiza kati olwo omukyala we n'omusaasira okitegeera so abasajja ekintu ekyo bambi kibi nnyo n'abakyala bakikola kibi nnyo. It brings boredom in a relationship. Temufuna budde bunyumya bannange kirungi nnyo okunyumya kirungi nnyo okunyumya nze omusajja nga amanya naye oyogera naye kati lwaki soogera bebi oyogera naye it is okay akikola bwe bati nagamba oyogera naye n'omwogerera mu butuufu nga talina kyakukola alina okuwuliriza naye nga kimusanyusa because you open up. Ffe aboogera ennyo tetutera kulimba tetukuma busungu tetulimba nti tosobola kulimba kati ejja kuba tokijjukira luli kati because bw'oyogera oyogera ebifu kati obala sirimba nze njogera ekyo kimanyi njogera so that way nze ngamba nti boredom eno ereetebwa ebintu bingi nnyo okitegeera ate nga tusobola we can do away with them we can do away with them teddala ffe abakyala kubanga omukyala you can set osobola okuteekawo amateeka nogamba mu maka gange nze njagala nno ebintu byange bitambule bwebiti newebati kubanga abasajja just like you say that like babies they follow okitegeera kyoteekawo they will follow ate abasajja bagala nnyo care men love care okitegeera ate nga bo they rarely give back naye baagala nnyo bafaako ayagala omuyiiyize ayagala omubuze osobola n'omuteeraawo chai nga sukaali naye waali nakugamba bebi nga toteddemu sukaali okitegeera nga naye waliwo kimu so baagala nnyo oba pamparinga naye ate pamparing yaabwe yene yewaka gy'olina okukola kumufumbira okumukuutako omugongo munazeeko okitegeera play around with them use those pillows mubiraba mugundi mu movies mu byabazungu bebi bisoboka tubikola abamu muzanyireko mu nkuba okitegeera abaana mubagalireko mu bisenge byammwe mwetaaye you get like do out make love everywhere bana babadda ku masomero make love
You can start from the door to the sitting room to the dining to the kitchen to the bathroom. It is your house. I mean, it's your house. So make out. Nze simanyi nakumanya naye nga boredom okusingira ddala ffe tujeereetera naye nga tusobola okugijjawo era nga nze mpeera ddala abakyala amagezi nti toleka musajjawo ku Slay Queen mutwala. Ebintu Slay Queen byakola osobola. You can do these things. Ate mulekera criticizing aba Slay Queen. Ba Slay Queen beba bamazeka abasajja bamwe. Bemuyita ba Slay Queen beba bamazeka abasajja bamwe. These Slay Queens go an extra mile okitegeera. Batekamu obwongo n'amanya nti bana omusajja ono ewuwe bino tebabikola. Naye babimukolera. Kati kambi mukolere mukwano yerabire kyobola aba Slay Queen bazaalidde abasajja bamwe. Ba Slay Queen basula mu mansions. Atandika nga Slay Queen before you know it. Ne bamuteekerawo amaka. Ba Slay Queen bavuga emmotoka ze mutalina. Omusajja nga bye byanoonya tewabimuwa. Ate n'abakyala abamu kye mulina okutegeera. Abasajja abamu babawasa. Olumu omufunyemu olubuto takyalina kyakukola n'akuteeka ewaka. Olumu mubakaka. Abakyala mukaka abasajja bano nga tebanatuuka bateeka waka ne mubakaka. Nze nga tontwala. Oyina botwalayo before you know it. Weeyingiza. Weesengudde gy'ovudde. Kamukamu. Weeyingiza osenze. In short, osenze maka g'omusajja gye yataakuyita. Mubawe chance okubaleeta because wanaakuleeta chanjawulo nawe okwereeta naye munayomba jagana nakuyita naye nga kituufu teyakuyita gwe weeyita. So give them time, love them. Ne muba mukyali mu courtship or you still dating, don't be in a boring relationship. Call them okitegeera. Just at that times I am too busy, then before you know it you'll find a sweet message. Honey, maze okulya ku mmere okitegeera. Because akimanyi I am so busy, my schedules zibeera very tight, nziruka wano nziruka wali. So genda okulaba akukebeddeko tonaba kulya lunch oli otya. Ngolaba bambi afaayo nti gyali yonna akulowoozaako okitegeera nti ne mba mubeera babiri. Naye as long as kati temukola babiri okitegeera that means oli ali eri ono ali eno. Mukebereko, call them, pick up your phone, call them and tell them I missed you. Naye nga mwavudde waka mwembi okitegeera. We do these things. Though tembitulabamu kyobulaba tubeerayo mu relationships zaffe ne tubeerayo mu bufumbo bwaffe ne tuwangaalirayo ne tubeerayo ng'abasajja baffe tebacomplaininga nako kubeera nti no bagamba nti naye omukazi ono yantaba nze if there is anything my man has to complain about saagala ngambe I'm not perfect. Of course nyeeza nsobya bingi naye we always because he's my friend we always sit down and talk about things. Naye ekintu kimu nze ndowooza kyennyinza okugamba nti no kyo kimulumiza ddala omutwe. I think he's being skimpy. And again, not because we was skimpy gye amanyira, maybe even showing out my boobs, then we'll be asking you so linda go leero top wa gyerabidde leero ebyaffe ng'obiyisiza wabweru, something of that sort, which is understandable. Any man would be insane. Man, no one should ever tell you that you are not beautiful. You get? Yeah, so Remmy, ensonga zo nyingi tetuyinza kuzimalayo. I know. Yeah, zo nyingi ne that has been Remmy adda tubuulira ku ye engeri gy'akwasaganyamu ekintu kye mukwano and engeri gy'akolamu okubeera nga love yawe tebabowa ye n'omwagalwa we, and I believe according to what she has said, I believe she's living a very very happy relationship. So Remmy, just in few words njagala ogambe abantu abatulaba ebigambo ebisembayo, just in few words. Okay, thank you so much, Maria, for hosting me. That will be number one. Then to the viewers, thank you for supporting Remmy. Thank you for supporting Rapey as a brand, Munjagadde. And those who hate me, at times people hate you. Nga tebaina nansonga ombuza lwaki mwagala just sikagala. Exactly. Nga just takwagala. Naye ekyo nakyo tosobola kyewala because you can't be loved by everyone. Naye nze kyensinga okuteekako essira abakyala mujja kubeera mu relationships ennungi empangazi as long as mwewaddeyo ne mukola ate ne mutya Katonda ye magezi kwensibuko y'amagezi buli kimu kyokola buli kimu ne mu relationships zammwe ne mba musaba muzisabire, pray for your men, musabire your partners. That way mujja kubeera nga mulaba nti namwe relationships zammwe zitambula mu bulungi era nga nsembayo nga mbagamba abakyala tukole kati it's 2020 muve mu bya musajja tanampa zambi musajja tanampa kino work. Yeah.
Okay, she has been Remmy, and this is Light Up. As I always tell you, this is Maria Diana. Kat program eno bambi bera ngoje kumira kubera ngotwe kumira kogo na YouTube channel and subscribe. Please don't forget to subscribe. Ate bambi njagala okuzamu amanyi nti bingi bichajja. As you've said, Remmy has said, tusomesa tuzamu amanyi tuyigiriza kati bera ngoje kumira kono ne programs endala nyingi nnyo bera ngo subscribinga ku LMTV Uganda. I love you so much. I've been Maria Diana. Ciao. LMTV. Let's go fast.